بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد tunda subhanahu wa ta'ala ine kubeera nga atonda omuntu n'amuyigiriza okunyonnyola. Tugenda kubeera nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin صلى الله عليه وسلم. فالآن نبدأ كتاب الحديث أو مذاكرة الحديث للسنة الثالثة الإعدادية. tugenda kutandika ekitabo kyaffe ekya hadithi ekya saffi eya thalitha idadi kyetuyita siniya 3 ey'oluwarabu oba gyebayita siniya 4 sana shahada ekibiina ekikola ebigezo bya secondary. Kitabo kino ekya hadithi kitandika ne kitaabu zaka, omulyango gwe bayita ogwa zaka oba ekitabo ekyogera ku zaka. Kati omulyango gwonna buli mu kitabo kya hadithi basooka ne baguwaako nga introduction oba kita preface. Soka netugyogerako okwo ebigikwatako nga introduction yayo, taarifu bityo, then batandika okuwa hadithi ezigwa mu mulyango ogwo kusinziira. So bagamba nti kitaabu zaka era kyepeegi esooka ddala mu kitabo kino. Tugamba wano bakuwadde nti annamaau wattahaara wassafwatu shay'in. Kyebayita zaka abo bakuwa amakulu ga shologatan mu lulimi oluwarabu. Okyogera nti zaka omuwarabu kyategeeramu ekisooka annamaau kwe kuyingiwaza ekintu oba kyemuyita profit oba okukulaakulanya. Nti zaka omuntu wagitoola emaali eyeyongera, Allah agiyingiwaza amuwaamu amagoba bamukubisizaamu nama kwe kubeera nga emaali yeyongera okuyingiwala atanmiya. Tujja kuba tubiraba mu maaso inshallah. Then wattahaara okutukula oba okutukuza. Atahaara kwe kutukuza oba tuyita okutukula. Nti emaali wogijjamu zaka obanga agyemu ebikyafu nesigaddewo nebiranga Allah agitukuza ng'ayisa ku zaka gy'oba okoze eki. So nti omuwarabu ogamba ekigambo agyamu zaka kitegeeza okwetukuza. Zaka ti era mukwano Allah tugana okwetukuza neweggulu nabanga oli wakitalo ng'olaba oli mutukuvu osaani oli mutukuvu nnyo. So nti okwetukuza kuno eno zaka eno woba ogiwaddeyo oba otukuzza emaali yo. Then ekigambo ekisembayo bagamba nti wasafwatu shay'in. Asafwa kwe kubeera nga okusengeeja n'ojjamu kashisha n'osigazaawo biri ebirungi ebiri cream oba the best thing of anything. Kati the best part eyo gyogerako nti okusengeeja gwe n'ojjamu biri ebikyafu n'osigazaawo ki ebirungi oyita azaka. Nti zaka omuwarabu oba okyogedde byategeeramu byebyo. Mulimu nama emaali okweyongera oba okudevelopinga kw'emaali oba okuyingiwala kwayo. Then wattahaara mulimu okutukuza, mulimu bagamba nti azakka okutukuza oba okwetukuza. Mulimu swati ala yogera nti kad aflaha man tazakka. Ekigambo ekiri kutafsiriza mirundi ebiri. Olwagamba nti man tazakka beesiimye abo abeetukuza. Abamu ne bagamba beesiimye abo abawaayo zaka. So nti zaka kitegeeza okwetukuza. So wano bagamba nti zaka huwa attahaara. Nti awaddeyo emaali aba yeetukuza ng'awaddeyo zakatul fitiri atukuza ekisiibo kye. Zakatul fitiri etukuza kisiibo. So nti ekisiibo kitubeera nga kitukudde nga kivuddemu ebyayitira ebikyafu. Then era zaka yeetukuza emaali. Nti zakatul maali owaayo mu maali yo zaka. Emaali eno Allah agitukuza n'aggyamu byonna ebikola ki ebikyafu. Then wasafwatu shay'in. Safwa wegambye nti kwe kusengeeja, okunguuta, okusengejja. Nobeera nga osengejje n'oggyamu ebintu byonna katugeze nga tufilter something. Mubitegera bulungi amanyi oluzungu. So tugamba nti zaka byebyo amakulu gaabyo mu lulimi oluwarabu. Then netudda ku bagamba wano mu kitabo wano eno nti juz'un wajibun fi maali makhsusin
litaifati au jihati makhsusatin. Tugamba nti kye bayita zaka juzu wajibun, kyekitundu mu maali nga kiri wajibu nga kyabwateeka nga kiri compulsory nga kikakatako okubeera nga okola ki ng'okiwaayo fi maali makhsusi, mu maali eri special. Si buli maali nti eweebwamu zaka, wabula maali ebeerawo ng'eri special nti oba oweezezza ne swabu bweti maali oweeba etuuse ku kigero bwekiti owaayo. Si buli mu maali neri haramu owe zaka nga omwenge bisoma mu maaso ago. Mu maali eyeetongodde nga tumanyi zakatul fil hububi, mulimu ey'omu bibala bino ey'omumpeke nga kasooli, abalima kasooli, binyeebwa bityo. Ne tuba ne zaka fi zahabu wal fidda, ey'omu zaabu ne feeza. Tumanyi waliwo zaka fi bahimatul an'am, zaka eweebwayo mu bisolo bino bye tulunda waka ng'engamiya, ente, embuzi. So tulina fi maali makhsusi, mu maali eyeetongodde. Si buli maali nti eweebwayo zaka wabula